omwaka guno gusigaddeko emyezi 3 nze mbadde nsaba ku lw'abayimbi ffenna kuba ffenna kitugasa buli omu ateekamu ssente ze nnyingi. Yimbako guno omwezi ogw'omwenda guggweko. Champion Gudo ayimbe giri emyezi egisigadde. Mufune bizinesi endala kale mufune ekirala kye muba mukwasaganya. Gw'olaba otya? Nakunyonyodde akantu kano nga njagala okafune bulungi nti si ggwe muyimbi asoose. Abasajja bonna ababaddenga b'amaanyi naye bibaddengamu okugabana nti gundi atulendingayo omwezi n'awummuza, oli n'atulendingayo ewiiki n'awaako Kingsa n'atulendingayo ewiikisi 2 n'awaako David Lutalo n'atulendingayo gundi 2 n'awaako Alima n'awaako Lema Namakula n'atulendingayo ko wiikisi 2 n'awaako Kenzo. Okitegeera nga bonna okitegeera omwaka ne guggwako nga bonna buli omu alabiddwa nti akola ki? Waali akola. Naye kaakati bino tebikyali mu kuwaako kugaa nti ne gundi katulendingemu. Era kaakati gwoba nga awummuzaamu ate owa Gudo. Kale ne Gudo ajja banga atuwummulamu ate okomyewo. Kati bigenda wonzika nga abalala ebyaddala nga bizinesi eiza abalala balina ogireka gwosigale mu kintu kyo. Kubanga kaakati ne baba bagambye bagaba awaadi. Wali bagabanga awaadi ng'olaba buli muyimbi afunako. Bagamba best song of the year. Bagamba nti tugeze David ne bagamba musician male artist of the year ne bagamba nti Jose Chameleone, ne bagamba nti female artist of the year ne bagamba nti Sheeba Kalungi, ne bagamba nti most trending artist of the year ne bagamba nti Bobby nti oba ne bagamba nti oba Bebe Cool. Naye kati essaawa eno omuntu ne waaba ategesa awaadi ze n'ateekayo okulonda ne we bagamba male artist of the year ojasanga bataddewo Alien Skin, bagambe song of the year era batekewo era ng'erinnya waliwo pate by Alien Skin, tekewo female artist of the year oli era agambe nti era Alien Skin, batekewo most trending artist of the year era Alien Skin. Kati kituuka ng'omuzannyo gwonoonese geemu eyonooneka nti oba weevuganya wekka oba otuuke ng'ate baga nti female artist of the year, kati ogenda okulaba ng'era ebintu musika break through artist of the year bagaye nti Champion Gudo. Kati ogenda kulaba nga TV zonna zirina secret station zaazo n'abayimbi basitule ebitebe byabwe babireete babiteeke ku fangoni. Kati munfunze mufuuke nga yemmwe top 3, top 4, top 5, top TV, top radio, top TikTok, top Facebook. Kukachitama kunyiza. Top TikTok. Yango tandise okujukira muganda wange. Kiro omuntu atandi kunyigiddo nyiga kubanga ne Katonda we yali akola ensi si bwatyo we yagikola. Katonda we yali akola ensi bw'otunuulira omuwala nga alina kafeesi kalungi, alina kadimpo, alina akazigo mu mannyo, alina ebbeere ettutu, alina wato, alina n'akabina, alina entumbwe, alina enjala tezaakuukamu, amagezi mu mutwe muba temuli yadde ttondo yadde kakwota, aba musiru mu kibiina nga yakola ki? Bw'osanga omusajja afaanana bulungi, alina six pack, alina haiti y'Abamerika, bw'aseka buli kimu kiri bulungi, yenna muwanvu, alina Subaru emalayo, omanya sente talina yadde 10 n'eki. Nali yatambudde n'agenda, sinze namugobye. Peyini yange eva wano ne wonda banneesiba ku Shiba. Omwana yapaakinze engoye ze zonna budde bwa kiro, n'essimu ye eddagala yalireseewo awo nga si kweke weeriri
What is it for the mean? Omwana aleka tamanyi na nsonga lwaki amira eddagala. Era ku ye essimu ye ya mugaso n'engoye ze eddagala mu bufunza alimirira Mukunja, alimirira nze. Naawe wennyini ali okuŋŋamba nti neesiba ku Shiba. Togenda sobola banaye. Era waagenda kubanga abantu abamanyi eddagala lino gw'oyogeza butamanya. Obuzibu kulitandika. Era yekinkyayisiza Shifa. Kakazi gwe mwotembeeza obusolo bwo obutalina formula. Eyandibadde abuulira abantu nti bannange nno Shiba nze namutandisa eddagala gwe wamutwala. Okimanyi bulungi omwana ono waaviira ku ddagala lino. Ekiddako teri kirala tuve mu kwebuzaabuza agenda kufa. Era okufa si y'ensonga kuba sinze nsalawo baani abafa nawe atayandibadde nange yandifudde. Naye wamala okufeera mugenda komawo gwe yanvumanga wano. Olaba onvumidde wano ku kitini kyenkoze. Ate omwana oyo wamala okufa ogenda kunvuma oti. Mugenda kunteekako nakiri nze naviirako omwana oyo okufa. Kale bannange ebigambo tukozeseeko bitono n'enkyeriyo okwogera. Ate kyotasobola kukola bw'olaba asobodde okikola. Muweko ka credit akatono. Mitima emibi giyinza obutatutaasa nnyo. Omukazi ono bamuyita Anti Shifa. Ye gwe watwala King Shiba okutandika okunywa eddagala. Saaliko mwagenda ne Mr. Hassani gwe bayita Mr. AIDS. Olunaku olwo nali nkubiddwa ebiyaga byange saagenda nammwe. Obudde buno amaanyi gonteekako ne mutuuka ne ku level ekola WhatsApp group n'ogattamu ne CEO Love Mase Miwumbo. Era mukola n'enteekateeka nga kati tumuvume tutya. Era nojja abantu obalagira ddala nze muntu asinga okuba omubi. Era enso gifiidingamu Mukunja oyo yagaana Shiba okumutwala ne kuli habu kyagala omwana abeerawo ng'afaanana bw'atyo nga mawube kyo kisobola ofuna ssente. Njagala okubuuza Anti Shifa, muli habu basomesaayo empisa n'obuntu bulamu? Kubanga gwe wennyini mu byonna bye wakolera Shiba era mbisiima. Yakwatako endabirwamu jjukira olunaku lwe wajja ku mulimu gw'enkolera ku bantu ndabirwamu. Ne mutaasa ng'agenda gikutema olw'okuba wajja n'ompa haaga. Gwe wandibadde annyonnyola abantu bonna abatamanyi mwana ono kuba wabeerako naye. N'obagamba nti yes Mukunja ayinza oba tali prefect mu buli kyakola nti mutuukirivu. Naye ne Shiba si muntu mwangu. Naye saawa eno oteeka mu mwana ebigambo. Era okola abampala n'abalabe banga abanvuma ye mikwano gyo number 1. Naye embeera yonna esobola okutuukawo kuba nakigamba naye nkugamba twali ffenna ng'abantu batuwa date ne bagamba oyo Shiba abantu bangi baleesa abantu nga bwe batyo baleeta Jemba ne baleeta bano bamuwunya ne baleeta Kabaka Mwanga we bamala babakozesaamu kye babakozeseza nga bagoba. N'oyo Shiba mumulindemu emyezi nga3-4. Ne tubeerawo naawe ne nkugamba Mukama atusaasire tuleme kufuuka kintu ekyo abantu kye batulaamirizzaako. Omwana ono waddira emabega. Era singa si gwe watwala omwana oyo ku ddagala. Essaawa eno wandibadde ogamba ensi nti n'oyo omwana si mulwadde Mukunja ya mukaka eddagala. Naye okimanyi bulungi nti eddagala eryo baakukuutira ggwe mwennyini olunaku lwe wasooka oganaga we mba temusobola muwanirira limira mpaka temuli mutandisa kuba naye essaawa eno embeera yonna gy'oteekawo olaga nti omwana oyo newenkeera n'enjawukana naye ku mpisa ze oba n'omuntu yenna nvuma ku bonna ani asobola obigumira ebyo by'olabako ebitonotono kubanga bingi ebitajja mu kamera. Ani asobola omugumira asobole ng'omukubiriza alimire. Era waalivaako waseereramu mu mwezi gumu 2-3 oba mwaka kyonna ekiddako Shifa. Mwana mweyita balungi nnyo wano era kafeesiko kalungi wano. Newe ebikkule n'olubuto n'omutima ogubikkule buladi temuli baddala. Olwana nnyo olaga ensi nti ndi mubi. Ne buladi weekeberemu bingi sijja kubyogera. Naye ate tewandibadde ggwe nga gwe ampininga. N'ekirungi kye tutuuseeko oyo omwana ne we yalinnya ennyonyi. Gwe wali munyiivu. Wandibadde musanyufu. Kuba singa abadde tatulendinga. Nawe tewandibadde. Nze nandisuubidde nti waaba atulendinga wandisanyuse n'ogamba gwe nateekako engalo zange. Ye n'ekibuuzo ekirala lwaki we wamuyambanga? Kuba yali talina waasula ekyo kimanyi. Ebyo byajja nange mmaze kujja. Saatwera buli omu alage nti yakola nnyo. Lwaki wamuyamba n'omuwa ekyokulya n'amala n'atambula n'agenda? Yali akunyumira ali ku kkubo.
ng'atambula. Buli eyamuyamba kale lwaki mwamuyamba nga ne mutaguma kuba nalle egamba mu kumuyamba kamusembeze afune ne waasula.